Mu bitundu by'ebbiranga tuvuddeyo katugendeko e Luweero mu town council y'Ekiyenje ewali abatuuze abakolera mu kirombe naye ng'ettaka kwe bakolera emirimu gyabwe waliwo omugagga agamba nti lye era bagenda kubagobako wabula batuuzizza olukiiko n'abakulu nga ne nannyini ttaka mwali basobole okugonjoola ensonga kwani nannyini ttaka omutuufu ate gubadde gukyali gutyo ne mu ggombolola y'Ekirinda mu Makindye Ssaabagabo ne wavaayo abatuuze abategeezezza nti bakooye abantu be balaba nga bakaalakala n'amamundu kibategeezezza nti oba oli awo beebo abaagala okubagoba ku kyalo kwe bali. Embeera wakati w'abakolera mu kirombe ky'amayinja Ekiyenje mu town council y'e Luweero okuliraana amaka g'obwa pulezidenti w'eggwanga ag'e Luweero eyongedde okusajjuka wakati w'abakolerawo n'omugagga Isaac Nanzuka eyeeyita nannyiniwo. Enkayana zino zimaze ebbanga ddene era nga twazikulagako wano ku Salt TV mu mwaka gwa 2019 mu mwezi ogw'omusanvu ng'abakolerawo mu kirombe baatuuka n'okwonoona ennyumba y'omugagga oyo nga bamulanga okubaliisa akakanja. Kaakati aba Land Board ekitongole ekivunaanyizibwa ku ttaka ly'Obwakabaka basazeewo okuziyingiramu bekeeneenye buli kimu nga kino bakikoze olw'omugagga Nanzuka okuddukira eno bamutaase. Tusooka kugonjoola abantu abo abakayanira obwannannyini ne tuzuula ani nannyini omutuufu n'ani nannyini omukyamu ne tusobola okugenda mu maaso. Mu lukiiko olutudde ku ttaka lino kwennyini wakati mu bukuumi obw'amaanyi okuva mu poliisi omugagga Nanzuka ategeezezza nti alina ebibanja ebiwerako ku ttaka lino ng'aggyeyo n'obukakafu obw'endagaano kwe yabifunira. Era ekifo kino ndowooza era nkakasa buli kimu kirinako endagaano nga kyamaanyi olowooza. Mu kwekkaanya ensonga zino poliisi y'e Luweero ne Charles Kasujja atwala Buganda Land Board ettabi ly'e Luweero bakulembeddemu ababaddewo ne balambula ekifo Nanzuka wagamba okuba n'obwannannyini. Ssentebe w'ekyalo Kiyenje Sseggujja Christopher asuubizza okuyambako mu kugonjoola ensonga eno. Kyesiza okunyumirwa mu muzannyo guno guli mu ofiisi zange kubanga gwa bibanja. Avunaanyizibwa ku poliisi n'omuntu wa bulijjo mu disitulikiti y'e Luweero agambye nti bagenda kukola okunoonyereza okugenda ewala ennyo mu nsonga eno okuzuula amazima kiyambe okumalawo okugugulana okumaze ebbanga. Tugenda kwata ne Buganda Land Board Nanzuka aleete ebintu bye already alaze aleete ebipapula bye n'abantu buli omu tujja kufuna muntu kinoomu tusooke tujje buli omu tutegeera